الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن نهجهم إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد bagaga bange nzijukira bulungi nnyo tukyali ku kusiiba era we tutuuse we wagamba nti ebiyungo bisiiba okusiiba kw'abantu abalondemu. Twatuuka ku kigambo ky'olulimi kubanga twagamba nti psychologically ebigambo bya mirundi ena. Any statement ekolebwa mu nsi ya mirundi ena waliwo ebigambo ebirina omugaso totale nga bya mugaso, niwabeerawo ebigambo totale nga tebirina mugaso. Ebyomugaso totale tubikola totale era tubyogera totale, ebitalina mugaso totale tetubyogera totale. Niwasigalawo ebigambo ebigamba nti bye bitalina mugaso ng'ate tebirina buzibu, netugamba nti ebyo nabyo byebigambo ebitatumalira budde oba oyonoonya obudde, nabyo tubireke. Netusigazaawo ebigambo ebigamba nti ebirimu amakulu ng'ate mulimu n'ebitalina makulu. Kaakati bye tulimu kaakati olwaleero ekigambo ky'okwogera olulimi luno olubeera nga lusiiba. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yali atuyigiriza yatugamba nti omuntu yenna bw'abeera ng'ayogera ekigambo kyonna mu hadithi ya Bukhari ne Abi Dawud, nabbi yatugamba nti omuntu yenna omukkiriza akkiriza Katonda nti gyali era ye mukama we yamutonda, nakkiriza n'olunaku lw'enkomerero nti lwakubeerayo era ebiriyo byonna bituufu, ebibi n'ebirungi byonna bituufu byakolebwa, tabaako na kintu kyonna kyayogera okuggyako ekirungi. Bw'aba talina kirungi awuname asirike. Kati ekyo nga kitegeeza nti omuntu alina kwogera kirungi byereere, bw'ayogera ekibi abalibwa ng'akoze ekibi. Ekitegeeza nga olulimi lulina okusirika. Kati omuntu bw'abeera nga yaasiibye olulimi lwe terukkirizibwa kusamwasamwa na kigambo kyonna ebbanga lekimala nga kirina gwe kikosa, oba ye oba balala oba ddiini ye oba maali ye oba magezi ge. Tokkirizibwa kwogera kigambo kyonna nga kikosa either maali yo, tokkirizibwa kwogera, kiri haramu okwogera ekigambo ekikosa emaali yo. Kyentegeeza nti tokkirizibwa mu Busiraamu gwe kuvaayo n'oyogera mu bantu nti nze gwe mulaba nnyina biliyoni giterese mu nyumba. Kiri haramu olw'ensonga kiyinza okufuuka ensonga ejja ereeta abantu ne bajja ne bazanyira ku maali eyo ne bagitwala ne batta n'abantu, n'obeera ng'okoseza emaali yo. Ate Obusiraamu bwajja kukuuma maali, Obusiraamu bwajja kukuuma muntu, ne bujja okukuuma eddiini, ne bujja okukuuma amagezi, ne bujja okukuuma ebika, ne bujja okukuuma emaali. Era kiwola nti ebintu ebyo byonna bwe bwajja okukuuma amagezi ne butugaana okunywa omwenge, omuntu takosa amagezi ge, ne butugaana okunywa enjaga, ne butugaana okukola ki, kyo nga kitegeeza nti amagezi galina okubeera ng'ali soba omuntu. Siraamu ne butugaana ne bujja okukuuma eddiini, kyobola bwatugaana okusinza ebifaananyi. Obusiraamu ne bujja okukuuma kye bayita ebika, kyobola bwatugaana okwenda ebika tibiyitiŋŋanwamu. Oli nazaala mukagundi omwana oli naye kwegamba buli lwe tugulawo omulyango gw'obwenzi kiba kitegeeza nti ebika bigenda kukola ki. Era ate ebimu bw'obigatta, kyobola nze mbagamba psychologically, nze entegere yange Ssekkadde ngamba nti bw'obeera ne taatawo ng'anywa omwenge gw'omuntu yenna, kitaawo bw'abeera anywa omwenge oba tomanyi nnamba y'abaganda bo,
kubanga janywera omwenge bw'atamiira nga yeegatta n'abakyala nga bafuna embuto. Ate n'omuntu yenna alina maama we ng'anywa omwenge aba tamanyi taata we mutuufu. Bw'obeera nga omukyala onywa omwenge, ekitegeeza bw'onywa omwenge n'otamiira oyinza buna butamanya olubuto walujje ku musajja ki. Kyemanga nti omuntu anywa omwenge tayinza kumanya taata w'abaana be mutuufu. Era omuntu nga maama anywa omwenge toyinza kumanya the real father. Mugenderaawo gwe bakulaze n'ogenda naye nga tomanyi the real father. Kubanga omwenge bwegubaawo amagezi gakola ki gabikibwako. Oli nanywa omwenge n'agwa ne ku kkubo n'omusanga mukyala anywedde omwenge agudde ku kkubo. Ekitegeeza nga buli eyasanze yamukozesezza. Obusiraamu ne bujja okukuuma emmaali. Ate bwasanye kufuru ku mmaali olw'ensonga nti without mmaali biri byonna eddiini yonna efa. Kimula Saidi mutaani wa Musayibi yagamba tewali muntu yenna alimu akalungi ng'agaanye okunoonya emmaali. Saidi mutaani wa Musayibi yagamba tewali muntu alimu kalungi mu Busiraamu ng'agaanye okukola. Olw'ensonga emmaali kitala kyabwogi bwa mirundi ebiri. Emmaali tugikozesa mu bubi ne tugikozesa mu bulungi. Era nze omuntu gwendaba atya emmaali mwewuunya ku lwaki omuntu otya emmaali oli mwononefu. Kubanga emmaali bw'ebeera mu mikono gy'omwononefu ajja gikozesa ebikyamu. Kaakati gwe omulongoofu ki ekikutiisa emmaali era n'ogaana ogamba nti emmaali yaki nga yakuleka? Yes, obireka n'otabyegomba. Saidi bunu Musayibi yagamba, Al-Musayyib yagamba nti tewali kalungi mu Musiraamu yenna atalina mmaali egenda omuyamba okukola ebintu bye n'okuyimirizaawo eddiini ye. Kyolaa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayogera hadisi ebiseera ebisinga buli lwogitunuulira nodda ku biology nodda ku psychology ne bwoba toli musiraamu walisiramuka. Ayina hadisi gye yagamba nti omuntu bw'akula ebintu bibiri birina okukula nga ye bitambula n'emyaka gye. Omuntu bw'akula ebintu bibiri bikula naye nnyo tebikeerewa ate tebimusooka wabula birina okubeera nga biri ku level emu naye mu kukula. Ekisooka omuntu bw'akula aba yeetaaga nnyo emmaali. Tiyagamba nti aba ayagala nnyo emmaali. No. Abeera yeetaaga nnyo wadde era kyolaba ne bw'agamba nti tajagala ye nze emmaali nagivaako lererete naye ekituufu kiri nti abeera agyetaaga. Wadde alimbye abantu nti tajagala naye Nabbi yatugamba nti omuntu bw'akula ebyetaago bibiri bikula naye ku level emu. Ekisooka okwetaaga emmaali. Oyagala tuyagala bw'okula weetaaga emmaali mu ngeri zino gwe tunuulirako nti omuntu bw'okula obulamu bunafuwa. We watambuzanga ebigere nga tokyasobola bigere oyagala motoka nga tokyasobola amaanyi ganafuye ebiyungo binafuye amaanyi gakuweddemu energy ekendedde insulin ewandula bulala buli kyonna kinafuye nga weetaagamu push up okubanga okola emirimu owavuganga akagaali tokyasobola. President Museveni bwe yagabye obugaali bachairman bazze ne response egaba nti tukaddiye tetukyasobola kukola ki kuvuga bugaali bomba butuwa mutuweereko n'ez'amaki n'ez'amazzi okunywa amazzi twetaaga okunywa ennyo nga tuvuga obugaali. Kati olaba kati zawadi tukaddiye tetukyasobola kuvuga bugaali ekyo kitegeeza nti omuntu bwakaddiwa olwokuba nti akagaali kati tukayita maanyi gaki gakifuba kati aba takyakasobola kati ate awayinza okusobola piki kati ate bwasukamu omukadde nga ne piki tagisobola akankana n'okulaba talaba bulungi ne tulera bwe muyita kazunga nga yeetaaga kubanga ali mu motoka sina kindi ng'ate n'okugivuga takola ki tasobola weetaaga driver. Kati ebyo byonna nga byetaaga maali okubeera ne driver
emmotoka erina okubeera nga namu ate kubanga tojja kusobola taxi olina okufuuyisa frequently okaddi olina sukaali wetaaga nga woyagala okuyimirira obakolaki oba kuyimiriza awaliwo ebinnya bingi tetuyitayo tuyiteene kitegeeza nga tojja kuwa odazo ng'oli mu taxi owa taxi ajja kuyisa ne mukakabeenu ng'omupiira ogumu guli mu kinnya omulala gwe guli ku luguudo emotoka netambula ku mipiira ebiri gyokka akati omukadde olabira ddala nga ne mukinnya ogwayo kati ng'omukadde oyagala toyagala olwo oba weetaaga mmotoka yiyo gwogamba driva nti driva n'asiba namu n'akwerabiza n'alyoka ayita mu miminnya kyo wala atugamba ffe mu driving okugwa mu kinnya si ye issue wabula okiguddemu otya okuvugira mu binnya si ye issue wabula obivugiddemu otya kati driva owa taxi ye aba ayagala ekigambo kimukutuuka nakudda kakati bw'obeera ng'oli mukadde weetaaga driva agati nyina kumutuusa bulungi nga sifuddeeyo tutuuse ddi. You get the point? And it's like you need a car and you need a driver. I tell you, I don't know that she comes over on Nachi. Sikukuba Mukanya, I tell you, Umpira Niquatagana de la Kubode. No, Kati Omuntu Wakura. Oyagala Toyagala Bayeta Gemari. Choforava. Nabi Waigara Hadi say on the Muntu Wakura, and into Bibiri Bikulana ye. Kulevemu, Bigenda ye, Echisoka, Queta Gamari. Kukula naye omubiri kuba gonze nga butukirabi tu obeera olina abagenyi bangi olina abagenyi ababo olina abako olina abawaseewo olina bakojja baba kwegamba tugende tulabe kugundi nga oli muntu mukulu oba olosuusa okwekaminga abantu okulira ewoidi ku myaka egyo watoyinzaga nti kangende ndiro wagundi ki idi tidayinza kuinvitinga ngoli musajja mukulu myaka nkaaga tijangu tulye idi ositulani musajja mukulu abantu basuka bagenda wuwe alina abaana 20 alina abaana 7 bonna bagala kulira idi wa taata all of them bagenda kujja balina abazzukulu balina bakamwana balina abakozi babeera n'abakozi nga basinga abaana ababo be wazaala obungi wamutawuli wajja kujja nga alina abakozi 2 bebalabirira abaana be ne muwala wajja naye nga alina abakozi 2 wazaala abaana 8 ogenda okulaba nga abakozi abali waka bali 40 abazze ku lunaku olukulu abakozi okwatendinga ku bazzukulu bo olukulanga that budget yonna bw'oba togirina abaana tebajja kujja kusaalira woidi no abaana tebajja kusaalira woidi otuusa okufumbiza abazzukulu batabani bo bafudde bawala bo bafudde bakuddomi bo bafudde omwana akomyewo waka muwala wo gwe wagaba anobye wamugaba mu bulungi anobye mu bulungi tojja mugantizaayo abaana bo ga mzenze bw'oba ongobesa abaana ngenda mu muziko okwepangisiza otunulira muwala wo noga nti omwana wange agende muziko tuula n'aba kati akola atya agende yeetunde tufidi bazzukulu. President Musoni yaga nti ababa ayagala nnyo okubalengera wali mu State House nga webali kigeze n'abazzukulu kati bali mu State House. You get the point? Do you have the State House? Gwe buli musajja akuze olina State House wolabira abazzukulu bo kati ekitegeeza nga mu bukulu nabbi bwayogera hadisi eyo nti omuntu bwakula okwetaaga emmaali kubeera kwa waggulu nnyo zaani omuvubuka kubanga omubiri gw'omuvubuka gulina bingi bigudayijesinga ne gubugumira ti wano kantambulewo wano kankoleki wano kankoleki ate omukulu no abeera agonze nga yeetaaga maali kubanga ebyetaago by'emaali bingi kivula nti olwokuba tubeera tetulina maali n'eddiini eggwawo nosanga omusajja mukulu atudde ali mu jjubba alina enkofiira ataddeko ekooti alina entasibiigi agula emaka atudde mu ddiiro omwana we agattibwa n'atali muisiraamu kitegeeza kuba baami talina busobozi teri ali kyagadde nga si yaliwo wali aze kifaananyi nosa musajja mukulu ng'ali ku mukolo buliwe naye tagutegeera bina baleesewo tabitegeera baleese abayimbi baleese abadongo baleese buli kimu n'omwenge guliawo haji mulamba ne he can't say anything kubanga si ya finance era ajja atuwadde mmeka anaatufuga kati buli lwobeera nga toyina ssente mu bukulu obonaabona nnyo kubanga abavubuka bajja ne balowooza nti totegeera naye abavubuka okulaba nti ono omusajja ategeera kubanga alina ssente ze kuba omuntu akusinga ssente kkiriza obagaana bakusinga okutegeera kati nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava yogera hadisi eyo entuufu ennyo egamba nti omuntu yenna buli lwakula ebintu bibiri bikola ki
bikula naye. Ekisookera ddala akula n'okwetaaga emaali. Kyova olaba yatugamba mu hadisi entuufu ye bwe yali asaba Katonda yagamba nti ayi Mukama Katonda njiire riziki yange mu myaka gyange egy'obukadde, mpa riziki esinga. kuga yasaba riziki ye esinga agimuwa emyaka gyaki. Hadisi egamba nti ayi Mukama Katonda njiira riziki yange esingayo obungi mu myaka gyange egy'obukulu, kubanga nja kubanga omubiri gukuze sikyasobola kati nga I need money. Yes, emali eyiike kubanga nkaddiye wenneetaaga buli wennali ntuma omubiri kati ntuma sente. Ekyo kimu. Ekyokubiri, buli lwobeera nga tolina sente obonaabonera mu nnyumba teri baana babeera naawe, nga tewali sente teri akuwa bazzukulu. Era ojja mulaba nti abasajja bangi tubeera mu mayumba, abantu bangi babeera mu maka ne babeera bokka ne babulwa n'omuntu yenna abayamba mu maka kubanga bakuze tebabawana bazzukulu kubanga tewali mmere, tewali byakunywa. Nosanga abaana nga bakwata omwana omuto bamutwala mu kindergarten, mwana tanaana kwogera naye ngaekimubatwazaayo bamulekewo bagende bakole oba nadda banaamunona. Bw'omugandi kulwaki tumutwalira ddala wa maama ne taata n'abeera eyo, agamba kimu nti saagala kubonyaabonya baana nani na maama. Naye bw'obeera ng'olina abakozi nga newaka walungi, abaana teboogera kituufu nti abaana baffe okwavula banatandikira okwavula mu ttaka. Banalyaki agenda okulaba gwotwaleyo, Sula atwaleyo, Mahmuda atwaleyo, Katerega atwaleyo, Katungula atwaleyo, bwana bujja kuba bungi. Nazilonga omuzadde yeesobola buli kyonna weekiri, buli mwana aleeta abazzukulu. Abaana baba bagenda China, omwana tumutwala wa jjajjaawe nga buli kyonna weekiri, abakozi we bali awo n'ekiwubaalo tokimanya nti gyekiri. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyalengera ekyo psychology n'atugamba nti omuntu bwakula ebintu obwetaavu bumaali bukula naye. Muvubuka akyayetaaga ogenda okumuceekingako mu buyindi. Omuvubuka aba yabadde muvubuka abatanaala kuloza nti agenda kufa. N'omuntu wakula agenda okulaba sewulira bulungi, insulin ate bino ate ekibumba ate ekiki ate njagala bankebere kansa mpeze emyaka 45. Ebyo ne byetaaga nga essente weeziri. So without sente no life, without sente no iman, without iman no deen. Chovula Saidi Musaibi atugamba nti tewali kalungi ka muntu yenna atanoonya maali gyagenda kuyimirizaawo bulamu bwe na bw'abantu be na maali eyo. Kitegerekesa bulungi nnyo kati ng'ekitegeeza emaali tetujagala nga yo. Emaali tujagala olw'ebyo byetutuusaako. Kati tuba tulina kye twagala, bwe njagala ekkooti ennungi kiba kitegeeza alina okukola essente nnyingi. Ekitegeeza essente zino sizaagala wabula amanjagala kkooti, naye nga the only ladder to get that coat nina okubeera naki n'essente. Kati n'obulamu obulungi ne bweba bwa busiraamu olaba otunuulira ne bweba hijja okukikola weetaaga sente, weetaaga okutuula mu nnyonyi. Oli akaddiye yeetaaga kutuula mu first class bamunyigiriza asobola okukola hijja ye nga yeeyagala. Kati embeera yonna omuntu yenna buli lwatya sente mu busiraamu tuba tetumuwa credit. Buli lwotugamba nti otya sente oli mwononefu, kubanga essente etiibwa mwononefu okugikosa ebikyamu. Naye omuntu yenna buli lwakula aba yeetaaga essente okumukuuma oluvannyuma lwa Katonda, okumala ebyetaago bye. Nga bw'olaba nti buli musirikale yenna omukulu gavumenti emuwa emmundu ento. Buli musirikale alina eddaala lyatuukamu nti alina okubeera armed general kano. Era kano tubayinza kusanga general oba nibasanga kano oba brigadier nibamusanga ne pistol nibamubuuza ati olukusa luliwo olukubeza ne pistol nga brigadier. You get the point. Naye omusirikale yakayingira kati owaaliduyo okumusanga ne pistol bakwata mukwate. Eddaala lye tirimuweesa ki pistol. Captain ajjuza
empapula nyingi nnyo okufuna pistol kugira nga alina omulimu gwanjawulo gwakola noli buli lwagenda akula nga tumanya nti security yeetaaga y'amaanyi nnyo okumukuuma kakati ate nga security esinga mu nsi yonna oluvannyuma lwa Katonda sente kubanga bw'obanga olina security era nze nkubiriza abavubuka bonna temutawaana n'ebyo nti kanfune sente ngende ngule pistol funa sente oleete omusirikale yabakuuma nga ne bwe namubbako pistol ne bwe namubbako emmundu gwe tukikwatako si kikyo gwegenda onoonye sente obeere nagaga nga bwogenda ku poliisi nti poliisi ngenda mu faamu yange naye njagala mbeere mumpe omukuumi muzeeyi oyagala bameka nti omu oba babiri nga bakuwa sijja kubyogera nti bwoba osasula ekyo osasudde ngaokisasula ekyo sikyogedde naye eki automatically nti oba osasuddeyo kubanga yupe omusolo naye back to the point ng'ogenda n'abakuuma ng'odda kulwaki gwositula emmundu yaki atali musirikale gye banakubbako n'otawaana funa gye bagijjako nga oba gimujjako tebajja kumubuuza sajjaze n'atujjako emmundu gavumenti egenda eginoonya ng'ate gwe toli mukomera back to the point kyenjagala okubategeeza nti mu bulamu bw'omuntu essente oluvannyuma lwa Katonda kintu kikuuma nnyo era tukyetaaga nnyo ku bulamu bwaffe ne ku ddiini yaffe so kakati temugamba nti omuntu tiyitaaga ssente muntu kyateetaaga ssente era omuntu aga nti ssente zakyo zijja kubala bankanyazi bajje ku ddiini no anagambye nti ndi munafu bwonzija ku ssente nzija kwambala nzija kulya nzija ku byonna ntegere nti onzija ku byonna naye azilonga nga ndyanga nnywa ng'ate naawe oyimiridde ku nsomesa ate oluvannyuma twetaaga ez'omuzikiti ez'amazzi ez'amasanyalaze kigeze ssente nyina okubeera nazo so kati buli omu yeetaaga essente asobole okuyimirizaawo obulamu bwe oluvannyuma lwa Katonda kubanga Katonda abuyisiriza muki mu ssente nabbi sallallahu alaihi wasallama kyava atuga nti omuntu bw'akula ebintu bibiri bikula naye kyakula nakyo ekisooka kwetaaga nsimbi ekyokubiri kwetaaga life nnungi nakubanga asuubira abeera ne hope nga bwatuuse ku myaka 5 era n'enkaaga alina hope kubanga 5 agikoze eki agituuseeko waayo enkaaga not kati nga bwetuuka ku 5 abeera asuubira enkaaga kati ate ebyo byonna byetaaga ssente obulamu okubuliisa obulungi okubulabirira obulungi nekitegeeza nga kiddayo eri byonna nti owatali ssente obulamu tebuyinza kutambula bulungi so nze naalisuubidde nti buli omu yalibadde yeetaaga essente okubeera ne ssente kiba kitegeeza nti bw'obanga Katonda akuyamye n'osobola ozifuga tetujja kugaana bantu ssente nti kubanga abaliwo abazikozesa mu bukyamu abazikozesa mu bukyamu nze lwaki onsuubiramu okukola bikyamu kubanga bwe tuba twagala zikozesa mu butuufu zikola mu butuufu nembukyamu ate ebbanga olyabeera nga ali macuwa essente aba zeetaaga kyola nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti Katonda ampe ssente ku bulamu bwange obukola ki ekirala nze mu bintu byonna ebisinga okunsanyusa mu ishu y'essente nti fwe tubeera tetulina ssente Katonda ku lumbeerwo alikola ki bw'oba tolina ssente ku lumbeerwo Katonda alikola ki kubanga buli muntu yenna bwafa Katonda yakola omulimu gw'okugaba emmaali era yagukola tiyagulekera muntu yenna yagaba nti kimu kyakubiri kyagundi kimu kyakuza naye gwe n'owagala emyaka 6 gwe ng'owuwo Katonda nena kyagenda kukolawo kwekamanga munjogera ya bulijjo nti Katonda talina mulimu mu mirimu egigenda okukolebwa owuwo kuba tagenda kuzimba kidaala Katonda tagenda kusima ntaana Katonda si yazinga omufu si yasalira omufu si yasitula omufu ye yatugamba kyakola ku mufu kugaba ki kugaba maali ye era n'agamba nabbi tobikwata ebyo byange ona atwala kimu kyakuna ona natwala kimu kyamukaaga ona natwala kimu kyakubiri ona ebyo babyegabira akatogera okulaba ng'ewogwe Katonda talina kyakolawo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin tolaba nti obeera mu loosi y'amaanyi
katonda nga talina kyakola wuwo. Ntegerekese bulungi nnyo. Wadde mujja kunyiga naye nga that is right nti katonda ebyo byakola ki byagaba ewuwo ng'ofudde. Ntegerekese bulungi nnyo. Kaakati kitugende mu maaso nga tugamba nze kyenjagaddemu gwe kugamba nti olulimi lw'omuntu terukosa ki maali ye lusiibe sirika toyogera maali tebajogera bwe batyo. Ekirala nti omuntu bw'abeera asiibye olulimi terwetaaga kukosa ddiini ye. N'ayogera ebintu byonna eby'obuwemu, n'ayogera ebintu byonna eby'okuvuma, n'ayogera ebintu byonna ebitalina mugaso, n'ayogera ebintu byonna ebyakalebule. Kaakati ne tutuuka ku mbeera nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali atugaana, yatugamba mu hadithi ya Muslim ne Abi Dawud, Abi Hurayra agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu yenna bw'abeera nga asiibye tawemulanga tasamwasamwa na kigambo kyonna ekitali tasamwasamwa na kintu kyonna. Nabbi n'atuuka ne ku ddaala erigamba nti omuntu ne bw'aba amuvumye ate ye tamuddiza. Kati ojja kumbuuza nti abaffe bwe mba sisiibye nzikirizibwa okuwemula, nzikirizibwa okuvuma, nzikirizibwa okusamasama? Tugamba nti nedda, wabula ate mu kisiibo kiyitirira nnyo olw'ensonga nti biri okulya n'okunywa byali bikkirizibwa nga tosiibye, era byona ekiro obikola. Naye ate okuwemula n'okusamwasamwa n'okugeya byo tetubikola wadde tusiibulukuse. Kati sobola nti waaliwo enkizo ey'amaanyi ey'okuba nti bagaana omuntu okuvuma n'okuwemula ng'asiibye. Era kyoba olaba Al-Fudayl ibn Iyad yagamba Malik ibn Dinar nti abantu bangwirwa nnyo okukuuma ensimbi zaabwe, naye ate bakaluubirirwa nnyo okukuuma ennimi zaabwe. Abantu bangwirwa nnyo okukuuma essente zaabwe. Omuntu asobola okukuuma essente n'azitwala ne mu banka n'azikweka mu nsawo, naye omuntu akaluubirirwa nnyo okukuuma olulimi lwe. Era ennimi tuzoogeza ebintu bingi. Omuntu ebbanga lyamala ng'olulimi lwe lukola, olulimi n'obwereere by'ebintu ebibiri biologically ebigenda okuleetera omuntu obuzibu ku lunaku lw'enkomerero. Era Nabbi baamubuuza nti abaffe bye twogera bibalirwa okwogera obwogezi? Nabbi n'ababuuza nti waliwo ekigenda okuyingiza abantu jahannama okusinga olulimi? Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba basahaba yabagamba nti omuntu anyamba n'akuuma ebintu bibiri muwashuwadiru kujjana. Omuntu anyamba n'akuuma obwereere n'omuntu anyamba n'akuuma olulimi, oyo agenda kushuwadiru mu jjana. Era kyoba olaba Abayisirayiri bonna bakkiriziganya. Katonda bwe yatonda ebitonde byonna biologically buli kitonde kirina olulimi okujjako engege. Engege biologically terina lulimi. Engege terina lulimi. Why engege terina lulimi? Engege yakola olugambo. Ibirisa sitaani bw'amala okugaana okuvunamira Adamu, sitaani n'agobwa muki mu jjana. Sitaani bw'akka ku nsi yeetala buli wamu n'agenda mu nnyanja. Bw'atuuka mu nnyanja n'abuulirako ekyennyanja,
ekyennyanja nikisalawo kikola olugambo okubuulira ebiri mu mazzi byonna nti Adamu atondeddwa, kubanga sitaani yagamba ekyennyanja nti oyo omusajja atondeddwa agenda kubalya, agenda kubayigga, agenda kubavuba, agenda kuzaala abaana babalye. Era olaba tulya ebyennyanja kyo kituufu, na buli kyonna ekiri mu nnyanja tukirya mu Busiraamu. Tewali kya mu nnyanja kye tutalya, ne bwebeera mpunu ya mu nnyanja tugirya. Ekintu kyonna ekibeera mu nnyanja tukirya, era tetukisala na kukisala, tekyetaaga nti Musiraamu akisaze, tukirya direct. Omuntu n'ali okuva ku mpuuta mpaka ku nkejje ng'eyo mu nnyanja tugirya, tugitta. Anyhow sitteeka nti kusala ekintu ky'omu nnyanja tukirya embeera yonna, sitteeka nti tukisale nti bisimillah rakyole engege tetugisala. Ati Ibirisa n'agamba ekyennyanja nti omuntu gwe bakoze mulabe wammwe, mutuufu n'olwo omuntu n'ali okuva ku nvubu mpaka ku nkejje, ku mukene. Mukene wali badde omuntu amulyamu ate n'atuwoomera nnyo, akola enve nungi kaka wadde nga baga nti abaavu omunene, naye mukene alina nutrients nyingi nnyo era mulungi nnyo ku bulamu bw'omuntu. Ntegerekese mulungi nnyo, n'Abaganda bamwagalanga nnyo, naye ng'era abamulya mu Baganda baateranga kubeera baavu. Era kyolaba balina n'olugero olugamba nti ogira obwavu obukumenyesa eggumba ly'enkejjo ogyemu obusomyo. Kwegamba omuntu bw'agenda ow'omugagga, mugagga n'akuba eggumba wali luvaamu obusomyo, n'omwavu ng'agamba nange bw'onaddeeka ng'enkejjo yange nzigyamu obusomyo. Era Abaganda baga nti ogira obwavu obukumenyesa eggumba ly'enkejjo okuggyamu obusomyo. Baga to the point nti ebyo byonna tubirya. Kati Ibirisa bwe yayagala okuyitiramu Adamu mu kyennyanja akiraga obubi bwa Adamu nti Adamu agenda kirya nnyo ye n'abazzukulu be, era kituufu tubirya. Ekyennyanja ne kibuulirako nti tufudde, baatonzeeyo agenda okutulya. You get the point? Era bwe kyayogera nti baatonzeeyo agenda okutulya, ekyo kye kyasembayo okubeera n'olulimi, Katonda n'akijjamu olulimi olw'olugambo. You get the point? Ne kibanga tikirina lulimi olwaki olw'olwo olugambo. Era kyoba olaba Musa alayhi salaam bwe yagenda okusaba edduwa ng'enkuba egaanye okutonnya, n'asaba edduwa enkuba n'egaana okutonnya, Katonda n'amugamba nti Musa gwonsaba edduwa enkuba etonye nga booli nabo bonna mulimu aboononefu, ndaba wanisa emikono. Musa n'agamba nti ayi Katonda, ebizibu bye tulimu nkwegayiridde abo abakyamu bambuulire mbagobe mu layini. Katonda n'amugamba sinza kubakubuulira kubanja kuba nkoze olugambo ng'ate nze ŋŋaana olugambo. Musa kyava gandi bannange baganya okubambuulira, kati mwenna mukkirize muve ku bikyamu, enkuba etonye. Bonna ne bawanika emikono ntwenenyeza, enkuba nayo lyeko etonnya. Back to the point nti ekigambo kye bayita olulimi kyagenda wala. Ate Katonda yakola ebintu ebyo ebibiri nga biri fane bw'ogenda bitunuulira, bikozesebwa mu kyamu ne mu butuufu, lulimi n'obwereere. Era bw'otunuulira ebintu ebyo tebiriimu gumba biologically, osobola okubitaaninga nga bw'oyagala. You don't need any support to turn your private part or support to turn your tongue. No, bitaaninga nga bwe byagala. Kwegamba bintu bye, kwegamba ekigambo lulimi. Baganda bange tukifunze, tugezeeko okukikozesa mu bulungi, twogere bulungi, twogere ebitujaamu, tetuvuma, tetuwemula, tetukola kintu kyonna kisobola kukosa na ddiini yaffe using our tongues. Kakati Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava atugamba nti omuntu bw'abeera asiibye mu hadithi ya Muslim na Abi Daud ya Abi Hurayra gye tuliko nti omuntu bw'aba asiibye tagezangako kuvuma, tagezangako kuwemula, naga tagezangako mu njogera endala nti yagano gat fala yajhal, tayogera kigambo kyonna kyawukana na structure ye na myaka gye kyetwalise ekitali kya bugezi. Tayogera kintu kyonna kimumalamu kitiibwa jaga gundi yakyogedde ekyo abantu bakwata ne kuki ne kumu, kubanga ate abantu abasinga olulimi balukozesa bubi nti oli bwayogera ate ekitajja ffe twasama na kuseka. Abaali badde beesooza
nosanga nga olyayimiridde ku mukolo nawemula abaliwo ne baseka. Kati abantu baffe notamanya gwayogera baseka kuba kyenjogedde kirungi bakisanyukidde oba baseka kusunga. Kati oli niyeyongera mu maaso azilonga nga musese niyeyongera bwayogera ekigambo nga kya introduction ya sex ku luno ne museka amanya nti enkya bw'anaayo ku mukolo ogujja bw'ayogerera ddala sex ate mujja abantu bakuba ne mu ngalo okuseka ne bongerako enki engalo ne bakuba n'akaluulu naddala abakyala ku mikolo. Abakyala ku mikolo mutuleetera obuzibu. Oli naayimira n'awemula ne museka ne musanyuka nti tabbowa naye nga byayogedde olina abaana byayogedde go toyinza bigamba baana bo kati ye abyogera abaana bo bali n'ekitaabwe waali n'ensi yonna ewulira muntu ayogera ekitogereka ekyomukisenga akitadde mu lujja akijje ayise mu kisenge n'ayita mu ddiiro n'ayenda vane mu tenti n'agenda mu hoole mu woteeri n'akyogerereeyo nawulira nga abantu bonna bafa ekitiibwa. Kati abantu oluseka ye nalooza nti kyayogedde kirungi nnyo era nti seeka mukulu nnyo era mulungi nnyo ayogera bulungi nnyo tabowa abantu n'abeera mumanyi ekintu ekitera okuleetera ensiri okufa. Ensiri eyo ekitera gireetera okufa buli lwe bakuba mu ngalo olusooka ejja n'olooza nti bagiwaana kubuuka bwe oli bw'atagikwasa nesanyuka nti baade bakuba mu ngalo kola ki kumpaana mbuuka bulungi egenda kulaba olwokubiri ng'eri wakati w'ebibatu akati so kati ekyalibadde ekitubu nti abantu obaseka tetumanya basunga tetumanya bakola ki la please ebintu byonna ebikwataganye n'obwereere ebikwataganye n'okuvuma tebyogerwa mu bantu ebitateeka kwogererwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti oli bw'aba asiibye tayisa mu kamwa kintu kyonna kikyamu tavuma tasamwasamwa takola ki n'agamba noga nti oli ne bw'abeera amuvumye ne bw'abeera nga amuvumye amugambe nti nze nsiibi nze nkola ki nsiibi. Abamanyiri batandika okubagana empawa y'Abayisirayiri Israiliyat wahaba munabba yajogera. Kati issue hadisi z'Abayisirayiri zirina formula 2 muzifune. Bwe tugamba nti ezo Israiliya zirina formula meka 2. Formula esooka nti tukkirizibwa okwogera hadisi ez'Abayisirayiri ebbanga lyezimala nga tezirina kyaffe kyezikontana nakyo. Ntegerekese bwe kibanga amawulire gereeta mu busiraamu tegayina kyegakola ki tukkirizibwa ojjogera. Bwebeera ng'erina amawulire gewakanya geyawukana nago ffe ge tulina aga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awo tetujogera. Zifumula ezo 2 ezifuga Israiliyat. Ntegerekese kakati era kyolaba awo yatugamba nti hadithu an bani Israila wala haraj. Munyinye hadisi z'Abayisirayiri tewali buzibu as long nga tezawukana naki na Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukola ki byatuleetera. So kati ebwebera mu Israiliyat mu hadisi z'Abayisirayiri ze baleeta era yagamba Nabbi yatugamba nti mwogere ku Bayisirayiri balimu ebyewuunyisa. Era omuntu yenna bw'oba oyagala kusoma ebitabo bulungi n'ebyeddiini funa nyonya nnyo ebitabo ebiyogera birimu enjogera z'Abayisirayiri ojja kubeera muyivu mulungi nnyo. Seekakaketuzagala kwogera ku finance kubanga byensomakokko byera bajuliza nnyo Abayisirayiri oba si yakiwandiise bajuliza nnyo nti enkola y'Abayisirayiri. So kubanga mu finance sagala kukyogera ku mujaga Ssekkadde ayagala nnyo ebyensimbi kati njagala ebyaki ebitali bya nsimbi gwobyagala ebitali bya nsimbi. Kakati Abayisirayiri okimanyi nti kati be bafuga ensi naye ng'ateeka ekabinja akasingayo okubeera akatono. Media yonna be bagifuga banks zonna be bazifuga ne bw'eba America ensi etusinga obugagga gwoba taagadde tafugayo.
Israel kyolafe tugamba mu geography nti Israel muwala wa America is America's daughter. Kati kulwaki baga nti ya America ya daughter wa America kubanga daughter wo waka bisere bisinga kyatera okwagala kyekibeera my daughter tukuzanya abaana bawala ekyejo. Israel yense gamba tuyinza ganti science etaliwo geographically ntegerekese teyina geographically nti nsi yayo ki naye yesinga okubeera n'obunywevu buli wamu yefuga finance yefuga media kyekiba kisigadde n'amagezi Katonda yamanyi bwe yabawa kubanga era yatugamba yabasinza ku biki ku bitonde. Wallahi Abayisirayiri bazibu entegeera yaabwe obwongo bwabwe Allah yamanyi yabuteekamu bategeera nnyo n'okurizoninga barizoninga nnyo. Abayisirayiri si bangu kubanga Katonda bwe yatugamba mu Qur'an nti yabasukka mu kutegeera yabasuksa ebiki yabasukka ebitonde byonna batusinga tukkirize. So bantu bwe batyo Katonda bwe yabatonda era gwe okyova owunya nti kubanga tebaali bangu bannabbi bonna percentage nene Bayisirayiri percentage y'abannabbi kumpi 90% Bayisirayiri kubanga tebenza kubeera nga tubatumidde nabbi tolangana n'abasobola atali nabbi ola nabbi gwe batawanyanga omukulu Omuyisirayiri okwekyusa tekimutwalira budde. Isirayiri ayigera kino kugamba life yemu yeetaaga nnyo okumufollowinga. Obwongo bwe bukolera buli kiseera obwongo bwe bulowooza kubeera ku app yetasuubira kumegebwa. Kati alina okunoonya embeera yonna akumegga atya ne bwe kibeera nga bw'aba alina kyayagala okumegga awaayo nekyasinga okwagala. Kamba ekyokulabirako olwaleero omuwala Omuyisirayiri bamuwa omusaala gwa waggulu nnyo bwafumbirwa omusajja Omupalesitayini. Omuyisirayiri omwana omuwala Omuyisirayiri bamuwa omusaala gwa waggulu nnyo bwafumbirwa omuwala omusajja Omupalesitayini. Kubanga baba bakimanyi nti kati agenda kukyusa omusaayi ogwo gwonna. Abaana bano bonna kati bajja kubeera Bayisirayiri bukojja bonna Bayisirayiri alabe nga bagenda kwefuga era tomufulumya kumujja waabwe. N'Abayisirayiri mujja mukyegendereze mwe mulaba bakola nnyo n'eddaawa. Abayahudi tebakola ddaawa bo bagamba nti they don't want to give you that gift for you okuyingira eddiini yaabwe. Mwe mwali mulabye Abayudaaya nga batambulanga bola Abakatuliki nti abavudde mu Faransa abaminsane abatambudde mwamulabamu Abayudaaya mukyegendereze mwamulabamu Abayudaaya nga batambula nti baminsani. Why? Bw'abakugamba nti eddiini ey'owaffe ya waggulu tetwagala buli kakica kugiyingira n'olulimi olwabwe tebaagala kuluyigiriza buli omu Oluyahudi era batono nnyo abalumanyi era kyebaava basalawo na buli wanzikiriza wadde nga Muyahudi ng'ali mu ggwanga lyabwe akozesa olulimi lwabwe eyo gyali so si luno olwabwe Oluyahudi gweokulutwala oluyigiriza Ethiopia oluyigiriza Uganda bobaga no. Yes biwandiiko byabwe byonna era kyolaba nti Zaidi ibn Thabit nabbi gwe yalondayo mu basahaba bonna yali muvubuka nga mukujukuju nnyo n'amulonda yagenda ayiga ennimi
namutwala igolu Yahudi, namutwala igolu Ibriya, namutwala igolu Siriyaniya, namutwala ayige buli lulimi. Zaidi ibn Thabit yali amanyi ennimi 6 mbasahaba bonna, era kyolaba yakulembera okuwandiika obubaka bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kwanga yali muyivu, Nabbi yamugamba amanyi ennimi. Kakati awo gwe tolaba nti ekyo kikulaga nti mwe abasoma eddawa mulina okuyiga ennimi zonna, naddala ekiri challenge ku daiya yenna okubanga ate tamanyi ennimi zaamu ekitundu kyowaabwe. Kati challenge nnyo mwe baseeka baawa ne Uganda okuba nti tetusobola kubanga tubatuma mwe ne mugenderera ne musomesa, nga teri seeka asobola genda Kolomojja n'asomesa. Era nzaawe nkubira omulanga nti bamaseeka bonna abalina obusobozi abamanyi omugaso gwa ddaawa mukole ekimu ku bibiri. 1, bwe muba mwesobola financially mugende mu nsi ezo, mugende mu mawanga ago, mugende mu bitundu ebyo, mugyeyo abaana mubasomese ku sente zammwe. Seeka mugende Elango mugyeyo abaana, seeka mugende mu Kolomojjo mugyeyo abaana, abaana abo mubasomese ku sente zammwe. Nigana muzimu nkanso ngisaba ekintu ekyo kise mu mbeera olw'ensonga nti baseeka baamuno mu central abaamuno abamanyi eddiini abasinga ate tibamanyi lulimi lwawa. Kati abantu abo basigalidde mu ddiini, tulina mugaso ki nga bo basigalidde? Olaba abasajja abawarabu bo bakwata mmwe ne babatwala musome eddiini, mujje mubapresentingire eddiini, mujje mugisomesa abantu. Ate omwarabu aba yatwala omusajja omuganda, n'atwala omusajja omusoga, n'atwala omusajja omunyankole, agenda asoma eddiini n'akomawo wano. Kakati nga temugatta kala, temugatta kika, temugatta gwanga, mugatta only la ilaha illallah. Akati gwe ono mugatta kala, mugatta gwanga, mugatta ne la ilaha illallah. Mwe bamaseeka muyambye ekiku kintu ekyo. Amasomero gonna gaali badde nga baseeka kubanga mwe mumanyi ekintu ekyo okusinga ffe abatamanyi ddiini. Mwe mumanyi importance ya ddaawa, mufuneeyo abaana abo mubaleete mubaweerere. Buli seeka alina obusobozi, ajja omwana e Karamojja, ajja omwana e Sebeyi, ajja omwana wa basome eddiini. Oba oli awo oba naddayo banaasomesa abaki? Abantu baabwe, kubanga ffe ennimi ezaabwe tetuzikola ki? Tetuzimanyi. Oba baseeka abalina obusobozi nga balina amasomero, kama nti nze zaka yange kangene nzija omwana e Sebeyi, kangene nzija omwana e Karamojja, muleete mukole ki? Musomese. Musomese ne bwamalako primary, ne bwamalako secondary n'omuta, ojja kuba otukoledde ekigambo kinene nnyo. Nabo bafuneyo ogundi waabwe, nabo bafuneyo ogundi waabwe. Naye kakati olwaleero ne TV zizo zigulawo, eyaabwe kati egulayo abaluwo, naye nga tewali seeka asobola kukola ki? Kusomesa ennimi za. Kakati anagenda okusomesa, ogenda kusomesa Luzungu, ogenda kusomesa Luswahili. Bo si Bazungu era si Baswahili. Naawe Oluswahili tolumanyi, naawe Oluzungu tolumanyi, kubanga teri muntu asobola kwogerera mu bya ddiini nga abyogerera mu lulimi olutali lulwe n'abituusanga bwe yali agadde okubituusa mu lulimi lwe. Kubanga ennimi zonna leka lwa Oluzungu tetuzimanya. Kyolaba ne bagamba nti ne bwepanka okwogera olulimi olutali lulwo, hafu ya life yo togyogerako. Hafu ya life yo togyogerako. Bwe bagamba nti ne kakati ne Professor Kiyimba lwatu kuba nayo olwali. Ne muganda ne Professor oli wali literature olumanyi Oluzungu. Ntiye nijogera ebigambo byange emboozi gye tusobola okunyumya n'abaana ewaka nga yonna talina gy'amanyi mu luki? Mu Luzungu. Ninga ate bintu bya bulijjo byatuukako. Gwe njagala ogamba abaana nti nali ngenda okusoma nga nnyina eggulu. Tusagala ngamba left food, kwa left food ne bwebeeke n'ogireka awo ebeera ki? Ebeera left food. Nali nnyina eggulu, ninnengera emboona nenkwata enkonyogo nkube enki negwa nengendayo okugijjayo kanyu nanjokya. Kyogere mu Luzungu gwe kanso senga baga ng'ate muba literature
Ssekkadde kwe olabira ddala nti bw'otuuka okwogera oluzungu ewaka n'abaana bo hafu ya life yo togikola ki tojogerako kubanga tolumanyi si lulimi lwe era ne bwabasiika ayigira oluwarabu nomanya nti oyo kubanga agenda ebweru okusoma oluwarabu nga mukulu nga bagenda okutandika nabo basoma nabo tebajja mugamba tompema tonziimuula bantu bakulu buli omu ali mu risaaki akubuuza kitabo gundi kiriwa era lwe luwarabu lwamanya naye olwa tompema tonziimuula onkubye ekkuuli talumanya tazanyirangayo omupiira atazanyiranga mupiira mubawarabu onagamba otya nti onkubye endobo bwolina abasajja bakulu teryaziimuula omugaa tonziimuula erugasaka tonziimuula tekimanyi mulwa kakati kimanyirwa woli kati omwana bwakulira eri abakimanyi kakati gwe nebwonaava wano nosoma kutubanga nundaga brothers and sisters fear Allah toyinza kusukka kufiya tosukka fiya owaweddeyo kubanga kyekiri muki kyekiri mu dictionary naye wodda mu lulimi olwammwe oyogererawo ebirungi ebigambo bingi gondera Allah tya Katonda gulumiza Allah okitegedde kati olabanga oflowinga buflowinzi kubanga ennimi ezimu temubeera oluusi nga ebituufu byayisi ebituufu owaffe kati for example mu lulimi olusinga okuneewunyisa oluzungu nze manyiyo ekigambo kimu ekituufu oluzungu oli ekigambo eki kimu ekituufu ebisigaddeyo bwe babyogera si bwe babiwandiika tebiriiko fomula yabyo kubanga wakirabako fomula yabyo kubanga wakola ki bw'oba tokirabangako wallahi newe bakyogere batya oliwo wakyogera ne bw'aba alina amannyo gonna mu kamwa nti afulumya ennukuta mu butuufu naye nga tokirabangako you can't write it kubanga bwe boogera si bwe bakola ki ekigambo kiri ekimu ai nti anaakoze kino nti ai kubanga era bwe tugimanyi wali ai mu letters nti anaakoze kino nti ai naye ebisigadde bituufu mu kwogera birala mu kuwandiika kati for example kambawo ekyokulabirako senga ogamba omwana science tukisperinge tutandike tulabe sebo Shafiq gosomesa abakulu eswati enebeera sa tandika eyo sa kati kisome njagala kati wali onsomere kiga science njagala osomesayo kagamba spelling kitemo China syllables bili kati SCI nikikola ki au bochikomya wacho chitoma C kakati actually saya the sa njagala sa SCI yes kakati sa ng'otegeeza ssebo SIR eyani sa Sunday SU eyo yani sa sako CIR eyo sako eyo sa psycho CY eyo sa ani SUR eyo yani sa bw'oli wagamba nti mpa some sugar ogamba otya SO naye ki sa ate service SER eyo nayo sa psychology kakati njagala ombuulire bw'ogamba omwana nti write the word sa awandiika eriwa
si context na blame wano kati. My first omulindo gwasooka okulya ekigambo indict. Ekigambo ky'abannamateeka. Nakinonya mu dictionary ekimbula. Nga yonna formula gye nkozesa okukituwako tekintuusaako. Olw'ensonga nti indict nti ekigambo for example predict ne indict ennyukuta ezisembayo zonna zifaanagana kino INDICT. Kati ebigambo byonna ebisembayo ICT product predict byonna city tujatula wetetu si tujatula K T kiti like that. Kati indict exactly erina that DICT. Kati nakozesa formula yonna gye nkozesa gamba nti oba wandibaawo IGHT because olwo ebigambo nga light no fight ebina that ki neekola ki nerema paka Allah yansaasya oluvannyuma lw'ekiseera we nasanga ekigambo ekyo nekirona mu dictionary nasooka kiraba nga wogambye kati nengenda mu dictionary nkebeere sound yakyo phonetic sound ngenda okulaba nga ekigambo kye nnali nnoonya actually nali nnoonya amakulu gaakyo namala okulaba amakulu gaakyo nendaba nga kyekigambo kye nnawulira nga bakozesa kati nnoonya sound ngenda okutegera sound yakyo nga eyi sound eri eyina kati nga mbutuufu tewali formula ebigambo bingi ekolaki kati ekyo nga kitegeeza nti olulimi lwonna lumanyibwa bannyinirwo baba balumanyi asobola okwegazaanyizaamu. Kati bwe tutaleete mwana kumujja kalamojja gwe ne bonaagenda ne litiricawo ng'otwala Islam tebajja kutegeera. Bw'ayogera mu kalamojja bategeera. Era kyobula bannamateeka bo nali ne bannamateeka lumu nempulira obusungu nga obutasoma bubi naye nimanya nti owaaye bwe kiri kubanga oli yajja n'ayogera ng'alina gwabuuza omulamuzi omu gwe twali naye n'agamba oli nti yogere yaga counterpart onamuga nti nedda mwogerere ekintu layman kyasobola okutegeera akatako nikanuma bawadi layman bali tebakagamba nzi kusoba ekyanuma gwe bali bakagamba nga yasoma. You get the point? Kati nga nti singa mbadde olaba oli gwe bakagambye yasoma naye bamuyise layman. Kakati ekyo nga kitegeeza nti buli lulimi lwonna dokita bw'ayogera munnamateeka takola ki abula. Munnamateeka bw'ayogera omusomesa abula. Omusomesa kwegamba buli omu ekintu kyonna bwe kibanga mu lulimi luno lwokka omusoma professions ebabuza what about mother tongue weetaabuze twanti omuntu yenna buli lwatandika okusomesa oba ddiini ng'ayogera mu Baganda oba ki baagala oli wayogera mu Luganda bawulira bulungi era balutegeera bulungi oli ayogedde olulimi olwaki omuntu wayogera olulimi olwabwe olw'abantu obeerawo omuloze kubanga buli kamu ojja kajjayo don't go far. Saidi zeeno sirimu na byabufuzi naye baŋŋambako nti saidi zeeno ebunyolo bwe baafuna yeesimbawo ku bwa pulezidenti nga bamanyi tagenda kuyitamu naye baagamba nti naffe lwe tusoose okufuna omwana owo waffe akola ki tujja muwagira wadde tutumanyi tagenda kukola ki naye waabwe zawaadi waffe kimala. Kati n'olwekyo nze mbakubira omulanga nti baseeka mujje eri abaana basome badde basomesa abantu kuba mu mbitegeera omukulu gwa daawa then ekiramukubiriza abagagga abeesobola kyo olwaleero okugenda mu maaso g'omusajja omugagga tumugambe nti twagala muzikiti ekyo tusooke tubite emizikiti gye tulina gikyatumala somehow mu central mu Busoga Masaka kuga emizikiti gye tulina mingi n'abagisaaza twabagambye 70 emizikiti egimu bw'ogenda ogamba 70 egimu gifuna 20 bw'ogenda okugabanya geographically yes emizikiti egimu waliwo egitafunirako ddala naddala kati Busoga erimu emizikiti mingi
kwata saidi zangu ohima road emizikiti gye bazimbyeko mingi gululankan bombo road emizikiti mingi kati mukifu kyokugenda omusajja mu bugaga kubanga tejija kulya sente gyetaaga amasanyalaze gyetaaga renovation ogenda omusajja omugaga gwesseeko mugende please twagala muzikiti waffe musooke mbise ebbali abantu they can pray without a mosque without a building anywhere obasalira ebeera ki ebeera mosque naye ate abantu tebayinza kusaalira samuweya nga tebalina abasomera kutuba yes nga gyonna tugijjudde nga bwogatta ogumu tegujjula ninga bateguno gwawana kati mugende mbagaga mbage please kyetwagala nagaga otuyambemu nti tetwagala sente wabula twagala okole engeri gy'osobola twagala kufuna omwana tumujja ddokoleeyo twagala omwana oyo agende ku biraale omuweerere ettaamu bwa 2 tufune n'omulala oba twafunya aweerera omwana oyo twagala gwe sente ezo semanya g'essomero tetwagala otuwe sente wabula omwana oyo tuteereyo sente za school fees tujja kufuna omwana mulekwa tumugye eddokolo tumuteekeyo ne bwatabeera mulekwa kati kitukakatako ne bwatabeera bamulekwa kubanga twagala badwadi nga bola nti abasawudi bajja ne batwala eno abaana bakiraba nti tebajja kukola eno daawa ne basala okutwala abaana bajja bakole daawa era alhamdulillah baseeka daawa mugikoze eki mugikoze naye mmwe ku ggwanga eryammwe mukoze eki bwemukomyewo nemukola daawa wano kati nammwe mwali badde musuula ettawulo baliwo basuula ettawulo nemukasukako eggulu mukasukako mwakyoli mukasukako owala kwegamba life abaana abo era Ssekkatwalike Katonda amuwejjana ya rabbi Ssekkatwalike bwe yaleeta essomero lya Kulaani wano yokwasa Kulaani mu 83 mu 84 something like that. Okay.